kyajja kusaanya bwatyo yeerabira oluguzi nabagamba nti ofunda n'ekkubi n'otobeera naddiira wamu ate ofunda n'omuliika n'anunula omwana. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere ntuuse n'ekyafaayo ku ngoma za Buganda. Naye nga sinnagenda ku kyafaayo ku ngoma za Buganda, kino kitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda era kyawandiikibwa nze kennyini Kamwa Koogera. Gwayagala okusoma ku Luganda olw'edda, ekitabo kino kigula emitwalo egiwerera ddala 6. Kyefunire osome ku Luganda olwayogerebwanga bajjajjaffe nga terunnajabulukuka ng'Oluganda lw'ennaku zino. Oyita Kasaraba 256 751 4769 ne weewangulira ekitabo kino ku bitwalo gyo 6, oba oyinza n'okuyita ku namba yange ya MTN eri Kasaraba 256 788 461 228. Engoma eyasooka okuvugira Kabaka Kintu yayitibwanga Kyebabona. Engoma eyo Kyebabona Kabaka Kintu yagiwa Ggunju Kasirye okugimukubiranga. Ggunju Kasirye naye n'agiwa mutabani we ayitibwa Kabanda okugikuumanga. Kabanda ono bakabaka abaddirira gwe baakazaako erinnya erya Kimoomera, naye ng'oluberyeberye ye yali Kabanda. Kabaka Kintu we yajja n'engoma ye Kyebabona n'agikwasa Ggunju Kasirye agimukubirenga. Ggunju Kasirye n'agiwa mutabani we Kabanda okugikuumanga. Kabanda ono bakabaka abaddirira gwe baakazaako erya Kimoomera. Wabula ate ku mulembe gwa Kabaka Mutebi, kabaka wa Buganda ow'e15 ekkongojje, oyo Kabaka Mutebi naye yaleegesa engoma. Engoma eyo yali eyitibwa Kawulugumo, era engoma eyo ye mujaguza ensajja Kawulugumo. Kati ate ye Kabaka Mutebi ow'ekkongojje olw'okuba nti yagenda okuleegesa Kawulugumo era n'agiwa Kawulo ow'olugava okugikubanga, waaliwo engoma Kyebabona eyajjanga evugira bakabaka okuva ku Kintu. Kale bw'atyo n'asalawo Kawulugumo olw'obunene bwayo, Kawuula agikubenga oba agiwuulenga, kubanga n'erinnya Kawuula kyava mu kikolwa eky'okuwuulanga engoma eyo ng'agikuba. Naye Kawuula yakubanga eyo ng'ate ne Kimoomera oba eyali Kabanda oluvannyuma yafuuka Kimoomera nga bwakuba engoma eyitibwa Kyebabona. Kyokka ate engoma eno Kyebabona baalabanga ntono nnyo, naye ani eyalaba? Yali kabaka ate endawula. Ye omulembe gwe gwatuka ng'alaba ate engoma eno eyitibwa Kyebabona ntono nnyo ddala. Kyebabona nga ntono nnyo okuvuga ne Kawulugumo. Bw'atyo ye kabaka ndawula n'asalawo Kyebabona ewummuzibwe ereeterekebwe, wabula mu kifo kya Kyebabona n'aleegesa engoma endala eyitibwa Namanyonyi. Eyo neeyogerwako nga mujaguzo enkazi. Kati Kawulugumo nga mujaguzo nsajja, Namanyonyi nga mujaguzo nkazi, nga Namanyonyi era naye ekubibwa Kimoomera emmanze mu Busiro eyeddira obutiko eyali Kabanda. Njagala okutegeeza nti engoma ezo bwe zityo bwe zajja era ze ngoma ebbiri, ensajja n'enkazi. Ng'engoma ensajja ye Kawulugumo ekubibwa Kawuula ow'olugave, ate engoma enkazi ye Namanyonyi ng'eyeekubibwa ate omutaka Kimoomera emmanzi mu Busiro. Naye nga Kawulugumo yaleegesebwa kabaka ayitibwa Mutebi ow'e15 ekkongojje, ate engoma eyitibwa Namanyonyi yo yaleegesebwa ate kabaka Ndawula emusaba. Bassebo ne bannyabo kambikomekere wano, anti nakomeka effumu omukadde akomeka luggi.